Mu kaweefube w'okwongera ettoffaali mu kujjanjaba endwadde ezitasiigibwa ziyite non-communicable diseases, eddwaliro lya St. Francis Hospital Nsambya litegese olusiisira lw'ebyobulamu n'ekigendererwa eky'okukebera n'okujjanjaba abantu abalina obulwadde buno. Abantu abasoba mu 1,500 be beetabye mu lusiisira luno olutegekeddwa ku ddwaliro ly'e Nsambya, era Andrew Ssekitooleko ssenkulu w'eddwaliro lino agamba bo ng'abajjanjabi kye bakakatako okujjanjaba n'okusomesa abantu ku bulwadde buno. Twayisa abantu bonna general public twabayita, tubadde tutaddewo ebipande ku radio, tubadde tulanga nga tuyita abantu bajje mu lusiisira luno olw'ebyobulamu lutaddeko omulamwa nga guli ku ndwadde ze tuyita non-communicable diseases ezitatambula kuva ku muntu kudda ku mulala. Naddala ekirwadde ffe kye tusinza okweraliikirira ensangi zino kye kirwadde ekya kansa. Tulabye nga kansa ate tulaba mungi nnyo, abantu bangi babadde ne kansa gye tubadde tugendeeyo ne tukuba ensiisira mu community, tubadde tulaba abantu balina kansa. Ono ayongedde n'akubiriza abantu okwongera okujjumbira enteekateeka y'okwekebeza mu budde okusobola okumanya nga bwe bayimiridde kibayamba okufuna obujjanjabi mu budde. Abantu tubagabe bajje babeere wano beekebeze, era bwe mulaba wano abakansa be basinga obunene olwaleero kubanga twagala abantu bangi bakeberebwe kansa, abato, abakulu, abaami, abakyala, kubanga bonna groups ezo zirina kansa azirondoola. Monsignori Lawrence Semusu ng'ono yabadde omugenyi omukulu nga yakiikiridde Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala Paul Ssemwogerere naye ayogedde ku nteekateeka eno. Ono tukubiriza abantu abatannaba kwekebeza kubanga okwekebeza kwa bwereere n'eddagala nalyo balisaze omuwendo. Mujje mwekebeze mumanye mbeera ki gy'olimu, okuziyiza kusinga ate okuwonya. Nasolo Maria ku lwa MRU TV.